Abantu ba Katonda abalungi balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ate ne mbaagaliza okulaba nti tutandika bulungi ekisiibo kyaffe. Katonda oyo omulungi atuyambye okulaba nti tubaako ekisiibo bwe tukirina okukitwala. Ekisiibo kyaffe twagala okulaba nti tukitwala bulungi. Twaga tuli ku lunaku olwokubiri ate lwe lwokutaano tusobola okutambulizaako ekkubo ly'omusaalaba. Era kino mbadde nkubiriza buli omu okulaba nti atambuza ekkubo ly'omusaalaba wonna w'oli bw'oba osobola. Mpozi nga tosobola naye bw'oba osobola ku luno olwokutaano olusookedde ddala mu kisiibo waali badde otambuza ekkubo ly'omusaalaba n'olaga okubonaabona Omukama kwe yayitamu. Mu bulamu bwaffe kye twetaaga kiri ekintu kimu: okwambala amaanyi mu Katonda, okwambala amaanyi mu kusiiba kuno. Sitaani aleme tufugira mu kisiibo kyaffe. Kisiibo kino sitaani tumuwangule n'emitego gye gyonna. Tulaba tusobola okuwangula omulabe sitaani. Tusobola ddala okuwangula omulabe atukijjanya. Bwe tuba tusobola okwewaayo, twagala okulaba biki omuntu asiiba by'asobola okukola. Omuntu asiiba by'asobola okukola by'alina okukolera mu kisiibo. Tugenda kusoma mu Isaaya 58 twebuulireko tulabe. Isaaya 58 omutwe gugamba okusiiba. Mukama agamba nti, kangula eddoboozi tolikkakkanya. Eddoboozi lyo liyimuse livuge ng'ekkondeere. Obulire abantu bange okusobya kwabwe. Obulire abantu bange okusobya kwabwe. Otegeeze ab'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe. Basinza buli lunaku ne balaga nti baagala okumanya engeri zange n'okukwata ebiragiro byange. Bansaba okubawa amateeka ag'obwenkanya era bagamba nti basanyuka okusinza nze Katonda. Babuuza nti lwaki tusiiba? Naye ggwe tofaayo. Lwaki twebonereza? Naye ggwe n'otokissaako mwoyo. Nze mbaddamu nti mulabe ku lunaku lwe musiibirako, mwenoonyeza bibasanyusa era munyigiriza abakozi bammwe. Okusiiba kwammwe kubafuula bakambwe, ne muyomba era ne mulwana, ne mukuba ebikonde olw'obusungu. Temulowooza nti munaasiiba mu ngeri eyo ne muyimusa eddoboozi lyammwe ne liwulirwa mu ggulu. Okusiiba kw'enjala bwe kufaanana bwe kutyo, era olunaku omuntu lwe yeetoolwalizaako bwe lubeera bwe lutyo. Katukomaawo kigambo kya Katonda. Katonda yeebale. Abantu ba Katonda tulaba okusiiba, abantu bayimusa amaloboozi eri Katonda naye Katonda n'atawulira. Abantu bayimusa amaloboozi eri Omukama, Omukama n'atabaddamu. Omuntu agamba nsiibye ebbanga, ngezezzaako okusiiba, neebonereza, neebase ku ttaka, emmere ngiresse, buli kimu nkiresse, naye Omukama nga tampulira. Kati kye weetaaga kye kino. Omukama atuzzeemu agambye okusiiba kwammwe. N'abaddamu nti mulabe ku lunaku lwe musiibirako, mwenoonyeza bibasanyusa. Ekiteewoka ddala omuntu asiiba, n'asiiba ng'abadde alina okulya ekyenkya, kyekisooka, n'abadde alina okulya ekyemisana, kyakubiri, ate ekyenkya anywerako soda oba akatunda oba minute maid. Kati ebyo byonna bw'obadde obigula, ssente ezo zikola otya? Kitegeeza bw'obadde osiibye emmere eyo sukaali oyo gwe weerekereza gw'obadde olina okunywa ku makya okumalako ekisiibo, kiro ziri mmeka? Zikwata oziwa omuntu atalina.
sente ez'obadde ogenda okulyamu ekyenkya n'ekyemisana zikwate oziwoya atalina okusiba okugenda kuba n'amakulu oba weegasse wamu ne Yesu oba weegasse wamu n'Omukama nga muli kimu mu kitole bwe muti kye weetaaga kimu lwana okulaba nti ekisiibo kino ofunamu lwana okulaba nti mu kisiibo kino tovaamu nga tofunye bw'oneewaayo n'osiiba n'okola ebikolwa ebyekisa teebereza omuntu asobola okusiiba emmere y'ekyemisana n'agitereka n'ey'ekyeggulo nayo n'agifuna n'agamba eno emmere yange yakusiibukirako naye lyabadde yakyamisana ekibuzo kiri gy'oli singa obadde walidde emmere ekyemisana ogiri ekyeggulo ansi eri nti nedda naye kati manya nga bw'otegenda girya kyaggulo ng'obadde wagiridde n'eyo gyesonyiire ddala togirya kubanga obudde bwabadde olina ogiriiramu bwayiseeko kati lwana okulaba nti obudde bw'ogiriiramu bwayiseeko fuba okulaba nti atisi kyosiibulukirako kibeere kirala ate akantu ako k'osobola okweesa mu kisiibo kino empagi ezitufuga ziri 3 esooka kwe kusiiba ey'okubiri kwe kwegayirira bw'osiiba n'oteegayirira oba tolina kyokoze bw'osiiba ne weegayirira oba okoledde ddala kati gwe alina ebirwadde oba alina olubuto ab'embuto tebasiiba abalwadde tebasiiba kati abo bonna bw'oba oli mu mbeera eyo empagi ey'okusatu nawe tekuleka ye arms giving okugaba kye weetaaga kiri kimu okugaba abantu abamu tusibye emikisa gyaffe lwakuba tetulina kye tusobola kutoola kuddiza Mukama mu kisiibo kino walibadde okola ebikolwa ebyekisa ebisingawo engoye z'otakozesa lwaki tozigaba abatazina ne bazambala bw'oba tozina zituwe tuziwe abazaagala ebintu by'otakozesa olina mu nju by'otakozesa bituwe tubiwe ababyagala obikozesa kubanga ekintu kyonna ng'osobola okumala emyezi 2 nga tokikozesezza kiba tekikyakugasa kiba kigasa mulala that is the alms giving omuntu bw'oba osiibye ssente z'obadde olina okulya ekyenkya n'ekyemisana oba emmere eyo gy'obadde olina okulya giwa atagirina ekirala abantu bwe tusiiba ate tuyomba nnyo tuvuma tugeya ebintu ebyo byonna bw'oba osiibye mu kisiibo kino tulina n'okusonyiwa kuba tuli mu kwebonereza tudde eri Katonda tulina kulaba nti tudde eri Katonda bagaye temulowooza nti munaasiiba mu ngeri eyo ne muyimusa eddoboozi lyammwe ne liwulirwe mu ggulu bw'oba ekisiibo kyo kunoonya by'oyagala nga ggwe wabula si kukyuka nga ggwe weerimba ekisookera ddala abantu mu kisiibo kino naddala babaako bye beeresa n'agamba mu kisiibo kino sigenda kudda mu bwenzi sigenda kubba sigenda byonna nga bw'olaba n'agamba muze guno ngusiibye oba obwenzi mbusiibye kati kitegeeza ki ekyo ky'osiibye bw'ova mu kisiibo bwe kiggwako kireka omuntu asiiba omwenge n'atereka ssente zonna ez'omwenge ez'abadde alina okunywamu lwasiibulukuka n'ava mu kisiibo n'agunywa gwonna gw'atanywa nga ne ssente azirina awo oba tolina kyokoze obadde weeterekera ssente zo kati kola ekintu kimu lwana okulaba nti byonna obyeresa weeweeyo eri Katonda owulire nti ddala ozizza omwoyo gwo eri Katonda ozizza obulamu bwo eri Katonda awo ojja kulaba nti Omukama akusinkana awo ojja kulaba nti Omukama yeeyongera okusemberera fuba okulaba mu kisiibo kino baako kyokola ekikolwa ekyekisa okugeza osobola otugulira data atuyamba okuweereza ekyokubiri osobola okuyambako tulina omulimu gw'okuzimba kereziya tennaggwa ekyokusatu osobola otuyambako okunoonya abantu okubazza eri Katonda ekyokuna bw'oba olina ebintu by'otakozesa osobola bituwa ne tubiwa abasobola okubikozesa tulina abantu abakadde abanaku be tusobola okubiwa
ng'ate bo bibagasa ng'ate gwe tebikyakugasa. Mu kusiiba emmere buli kimu kye weerekereza kikuŋŋaanye tukiwe abakyetaaga okusinga lw'onookireka awo ne kiba nga tekigenda kukugasa ate nga bwe kirina okugasa tebakifunye. Tulwane okulaba nti mu kisiibo kino Omukama atuyamba. Twesabire Omukama atuyambe. Mu kusiiba kwaffe twerekereze olugambo, okuyomba, okulwana, newankubadde enjala ekuluma naye tolina kayookera abaana olw'okuba balwisizaawo okufumbira ky'olina okusiibulukukirako. Omuntu omu yambuuza, musomesa, kati ffewa ndi bweru bafumba kyamisana kyokka ekyeggulo tetulya mmere nkole ntya? Weewaddeyo kusiiba. Emmere gireke, Omukama ajja kukuwa enneema eneekukuuma ng'oli mulamu. Okusiiba okwasooka tebaanywanga n'amazzi yadde okumira amalusu. Naye Omukama yagenda akyusa mpola. Bw'oba owulira ekyo ekyokusiiba ekiramba kikulemye, nywa ku makya amazzi mu ttuntu n'akawungeezi. Oba si ekyo, baako kyokola ekirala ekisinga awo. Osobola ogamba nti ngenda lyangako katini, bwe mbadde ndi essowaani y'emmere oba ndya amatooke, ngenda lyako eminwe 2 ku makya mu ttuntu n'akawungeezi. Then n'ekyeggulu. Era oba osiibye, naye ate tebifaanagana. N'ekyo weetaaga kimu okwewaayo. Baako ky'okolera Omukama. Mu butuufu mu kisiibo kino kye ŋŋamba kiri ekintu eki, waalibadde oyambye abantu ku ddata abakuweereza essaala. N'ogamba ati si buli mwezi ngenda baako ke mumuteerako. Oba buli wiiki ngenda mumuteerako oba 15,000 nga bw'ona kumugulayo ddata wa 10,000. Waalibadde ogenda okulaba ng'Omukama ayongera okukusumulula. Omwezi guno waalibadde mu bokisi y'abanaku ebeera mu kyaki, waalibadde bwe lwogenda ku kyaki obaako ky'oteekamu. Ate ekirala, lwana okulaba nti oweeyigiriza okugaba, okuddiza Katonda mu kisiibo kino. Mulimu abantu abamu bagamba nti eky'ekkumi sikiwulira munda mu nze sijja kukiwa. Eryo tteeka Malaki yayogera, kigambo kya Katonda. Kitegeeza n'oba tokiwadde Omukama akikubanja. Okugaba, Omukama atugamba okugaba. Kati gwe n'obwogaana okugaba, ye Omukama abo abawadde balina omukisa omwawufu okusinga abatawadde. Kati gwe bw'ogaana okugaba, tekirina kye kikyusa, kubanga era ojja kuba obanjibwa. Ojja kuba ogamba, katusomeko mu ngero. Engero 19 olunyiriri 17. Agamba agabira abaavu awola Katonda, awola Mukama. Era Omukama alimusasula ebirungi by'abakoledde. Nkudiramu, agabira abaavu awola Mukama. Era Omukama alimusasula ebirungi by'abakoledde. Kitegeeza gwe bw'obaako ky'otoola n'owa omwavu, gwe bw'obaako ky'otoola n'oddiza Omukama, oba owoze Katonda. Era ebirungi by'okoledde abaavu abo, Omukama akusasula. Kati gwe atalina ky'osobola kukola mu kisiibo kino, Omukama agenda kusasula birungi ki? Buli kyonna ky'okolera ng'okolera Omukama akusasula. Buli kyonna ky'okola ku lw'Omukama akusasula. Kati n'olw'ensonga eyo bw'oba oddiza omunaku, bana abalina ebintu by'abanaku tubyaniriza. Kubanga agabira abaavu, Omukama aba awoze Katonda, aba awadde Katonda. Ate Omukama amusasula ku ebyo byennyini by'amukoledde. Kati kye weetaaga kimu, lwana okulaba nti Omukama omuddiza. Lwana okulaba nti Omukama omukolera. Lwana okulaba nti obaako ky'okolera Omukama. Ekyo bw'onookikola ogenda kulaba ng'Omukama ayongera okukusinkana. Kale twegayirire. Ayi Mukama Katonda kitaffe, kubanga ye gwe Katonda. Era we Katonda atuyamba okukolera awamu. Naffe ku lw'okulaba nti ekisiibo kyaffe kitambula, twewaayo gy'oli. Twewaayo okulaba nti tutambuza obulamu bwaffe, okulaba nti tuzza emitima gyaffe, tuva mu bwonoonyi bwaffe, tuyamba abanaku, tuyamba abaavu. Mukama Yesu, enneema yo etubikke. Bonna abeewaddeyo okusiiba, Mukama tubateeka mu mikono gyo. Gwe Katonda asobola okubeera nabo. Gwe Katonda asobola oyimirira awamu nabo.
n'obataasa mu buli mbeera yonna. Mukama yimirira nabo, Mukama bayambe basobole okutambula okudda eri Omukama, basobole osisinkana Katonda, basobole okwewaayo. Mukama Yesu, twongera okusabira ndala abaana abali mu mawanga ag'Abawarabu, Mukama obayambe kuba okusiiba kwabwe kuzibu. Naye tusaba Mukama bakama baabwe oyogere nabo gwe kennyini, nga teboogedde nabo balabe nti basiiba ate babawa ebirungi ebiva mu kusiiba. Mukama Yesu, okusiiba kwaffe kusobole okutambula obulungi. Ate Mukama na bonna abali mu Uganda mu kusiiba kuno beeyongere okusinkana Omukama, beeyongere okuwonyezebwa n'okusumula mu mbeera zonna. Mukama Yesu, tukwebaza tukutendeza kubanga ye gwe Katonda asumula era awonya. Abantu bonna tubateeka mu mikono gyo kubanga ye gwe Katonda. Omukama abawe omukisa abakuume, atunuuze amaaso g'amakkakkamu abasaasire, akyukire gye muli abawe emirembe. Era n'omukisa gwa Katonda oyo tugufuna era tugutwala mu nnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Omukama abankuumire ate abanjagalire. Mbaagaliza okusiiba okulungi, mbaagaliza olunaku olulungi. Tuli ku lunaku olwokusatu mu kisiibo kyaffe, leero lwe lwokutaano. N'olw'ensonga eyo tulwana okulaba nti tubikola bulungi. Omukama abampeere nnyo omukisa.